omusajja takyasobola kugenda mu public bamala mufumba okujja nga tasobola nakukola kintu kyonna gwe mugamba nti agenda kukwata obuyinza bwe mutabani w'ekikafuuwe ekyo tekijja kusoboka wuuno wano kanyongere omubalagaliro mulabe leetu eka tugenda ku Post Bank mukudirem ononya sitaani tononya sitaani wantu wonna sitaani wali ku nsali live and kicking wuyo Karugende ku Post Bank mwe namanya kimumpa. All right. Post Bank Limited zezimu ku banka ezali eza government. Era nga n'abagiri bonna bakola ku lwa government ya yoseriti bahabulwa era nga essaawa zino eri matigga nga bw'okimanyi. Nakutegeeza gye buvuddeko gwalina account n'ensimbi zo gendo zijje mu Post Bank. Naawe kennyini yategekayo ensimbi gendo zijjeyo. Saako naawe eyateekayo okusaba ku mweyagala kwewola ensimbi ze muyita looni gendo jeyo security zo oba ebintu byateeka okusaba looni obijje ngo budde bukyala otherwise singa eneggalawo ojja kifuwa ng'okiza munda. Okusinziira ku mbeera eri munda mu kittavu kino bambi tewoomesa nakamululu kandi okuviire ku ntono gw'onomanya ky'onompa. Bwe twogera ku Post Bank mwenda mugimanyi nti ne business yali ekoleza okutambuza emigugu n'amabaluwa zaagwa. Bwe twogera ku Post Bank oba Post Office nti ne business yalina ezitambuza abantu zaagwa kati wulira kandi okuviire ku ntono. Ngenda kubyogera mu Luzungu ngeza kukubiza mu Luganda bw'onooba bitegeere obulungi nnyo kitegere. Tugenze mu maaso. Bakugambye nti okusinziira ku nkola ey'ebitavu nga birina okutambula ekya Post Bank munange kisiiwuufu kiringanga feesi ya Comrade Kapere. Era utogereranga embeera egenda esajjuka nga eva mu mikono gy'abantu aba bulijjo. Wetwogerera nti bo bennyini abantu betuyita abawola n'abawolebwa embeera ebafuukidde y'akagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekera okumera emabega erirekera okumera emabega ne likwata mu maaso. Tugenze mu maaso. The continuation and deterioration varied every day. All the 384 credit officers across the 59 branches are not lending because the bank deposit is low. Instead, the creditor's office are being forced to go from door to door, begging customers to come and bank as well as ask them why they are not banking. Ulira. Okusinziira ku banoonyereza era abanoonyeza banka zino bakasitoma abajja okuggulawo n'okuteekayo ensimbi bano nga bawera 384 nga bano baviira ddala mu matabi 59 gano amatabi 59 naddala abali mu kitongole ekiwozi ky'ensimbi mu kifo ky'okuba nti bakola ebyabasobako mwattu ate basindikibwa ogenda mu buwaze ogenda ku luggi okwetoola amatabi ago okunoonya abantu abagenda okuggulawo akawunti n'okutereka ensimbi mu banka eyo kibasobozese okutetenkanya butya bwe bazzawo ssente ezitaliiwo mu kittavu n'okuddukanya banka eyo. Tugenze bulungi nnyo. Please advise Ugandans not to risk their hard earnings money and bank. Those who have fixed deposit should terminate with immediate effect. Bangambye bagambe nti gwe Munnayuganda ali eyo alina akawunti yo mu Post Bank. Bambi tokemebwa era bakusaba nga nena bugisimufungize
Toteekayo ensimbi zo zoyita mu bugubi okuzifuna n'okutuyana eziriyo genda ozijenga na bugisimufungize naddala balina akawunti ez'ebittavu ng'ensimu zitagwa tezivaayo ku lw'ebbanga eddere musazeemu endagaano ezo ng'obudde bukyali obudde bujja tuuka nga byanswa bibiri ku akawunti yo. Tugenze mu maaso. Mu banka muno mulimu bakagubiru abamu nga balinako oluganda era nga beeronda okukulya ebitongole by'enjawulo. Lwali lukyali awo omukulu gwe nabategeezaako akulira banka eyo yaleeta muganda we bamuyita Luchamuzi Mantini. Ono yali manager wa Kampala Road kandi bavire ku ntono. When Martin Luchamuzi was a manager at Kampala Road, 2 female graduate trainees were posted here. And Luchamuzi made advanced on one of them, but she declined, saying she was already in a relationship one. Ngojeko ebivuyo by'okubuzaabuza ensimbi n'okuzibba. Ate abenganda abaleetebwa okubeera mu banka eno. Omuli n'omukulu amanyiddwa nga Martin Luchamuzi ono nga yakulirako ku ttabi erya Kampala Road. Munnange mu nkola eyatonjogera mwange njobera banka ya jjajjaawe. Ayina omuze ogw'okuddira abaana b'obuwala ebijujjulu ebyakamala okusoma saako n'okubuguniriza mu ngeri ya banka bwetambuza n'okufulumya ensimbi n'okuziteeka ku bittavu nga abakkira atandika obbanyumiza obwozi wajjanga okwekule nga akozesa ekifo kye. Wabula abawala bano ababiri beyagezaako okutuukirira abamu ku bo abatono aboogeddwako wano. Munnange namugamba munnange tuyina already mikwano gyaffe betulirabo mu nkola ey'omukwano wandituleseemukko n'onoonya bemwenkanya obwongo n'emyaka. Kino kyamunyiza n'atugubalanga awuuta supu ku kyoto era tekyamuleka bulungi ekyamuwaliriza okutandika okulima empiri ku mabega ku baana bano. Tugenze mu maaso. One morning, Luchamuzi called both of them and told them that Human Resource Department has terminated their service with the bank. Oluvannyuma lwa Luchamuzi okuteekayo bugambo bwe obukawufu ng'asabalaavu ng'embuzi y'ekirevu, abaana bawala bamugamba munaye kikafuuwe kigwe mu bende tetujja kukkiriza tuzannyirako ffe tetuli swimming pool. Luchamuzi n'asala olugezigezi n'atuukirira akulira empandiika y'abakozi n'amugamba abaana bano balabika tebasobola kukola mirimu gino olw'ensonga ze yawa mu bulimba. Kino kyaviiramu akwasaganya okuwandiika abakozi mbu okusazaamu endagaano zaabwe ze baali balina mu kaseera ako mbu tebajja kusobola kukola na banka eyo. The girls asked him why or what they had done. He simply told, I don't know, just got an email from Human Resource Department. The girls cried, but nothing to help at that particular moment. They had to carry their bags, went away crying. Later that month, the Human Resource called the branch to inquire how the girls were performing. Since their pay were being prepared, the Human Resource was shocked to learn that the girl left. Those are some of the integrities and abuses of power Luchamuzi and others have been subject to staff members. Unfortunately, being an uncle to MOD, he continued to box and grow while staff suffers. Bakugambye nti oluvannyuma lw'omusajja ono okugamba bana bawala bano nti munnange okusinziira ku bbaluwa gye nfunye okuva kwakulira emirimu mu kampuni eno mukwatemu eyo mu mutambule baana bawala bano olw'okuba nti baagaana okuwayo ekya Julayina baakwata ensawo zaabwe mu bugubi obw'ekitalo nga bakaaba amaziga era ne bafuluma. Wabula nga bw'omanyi nti buli muntu abaako engeri yeebuuza lwaki kino kiguddewo. Omukulu ono yatwala obuvunaanyizibwa okujja okukebera ki ekigenda mu maaso ekyaviirako abaana bano okugobebwa. Oluvannyuma agenda okukisanga kubamuwa amawulire nti abaana bano tebalina buzibu bwonna olw'okuba nti balina kye baagaana ku lunaku lwe balina okubasasula tebalabikako. Kigenda okuzuulibwa nti mukulu ono yakozesa obuyinza olw'okuba nti muganda wa MOD yensonga lwaki abaana bano bakola ki baafulumizibwa n'ebirala bineeyongerayo. Tugenze mu maaso ne bakugamba
ne bagamba lwaki nti mu bank eno mulimu obuvuyo amawulire ge batasobola kwogerako wadde wantu wonna kiri nti ga bank eno agikulira ate mukazi we muntu wa first family abalinako oluganda yesobola tekina kisobola kikwogerako wantu wonna tugenze mu maaso. The frequent loans and insider lending practice by the senior staff members e.g. One Lucham's Mountain at Kampala Road branch, City branch, and in Nansana Bagami. Nti engeri etali yabwe enkanya nenga baje bagabamu ensimbi nga bazigebeze gabira mu ndomo muze okukuze mu bakozi bennyini nga kukulibwa omukulu ono Lucham's Mountain ku matabi okuli ya Kampala Road branch sako ne Nansana bagenze mass deliberate the system by the MD of sidelining and terminating experienced staffs in micro lending, replacing them with inexperienced relatives and friends bakugani nti ekizibu ekivudde mu kino ekya banka eno okutandika okunanaagira ng'omwana atandika okwogera kivudde ku nkola enfu eyesigamiziddwako akulira banka eno olw'okuleetamu abantu be ab'ekiboggwe ne batandika okukola emivuyo n'okutandika okusazaamu endagaano z'obukozi ez'abakozi abalina obumanyirivu ne batandika okuleetamu abooluganda bukola emikwano abatalina bumanyirivu nga batadde mu office ez'obuvunaanyizibwa ezikwatagana ku nsimbi muno bakolera emivuyo gyabwe egy'okubba ssente nga tebalina bumanyirivu olw'okuba nti bataddemu abantu baabwe ng'ate abalina obumanyirivu bagobeddwa. Tugenze mu maaso. The previous MD used attract, train, retain high quality Ugandans as staffs, but this one just was fearing they might expose his weakness, so he wanted his own cronies from corrupts. Bakugambye nti oluvannyuma luwa eryakulira ekittavu kino eyavaako okuvaako baleetawo omwami ogwe mbasomedde waggulu nga oli eyaliwo omukadde wattu yali atwala obuvunaanyizibwa ng'afuna abo abasaanye okukola era n'abasomesa n'okubasigaza nga balina obisaanyizo okwereza obulungi bannayuganda bennyini. Naye oluvannyuma lw'oli okuvaawo baleetamu ebiboggwe ne bitandika okukola emirimu egyo olw'okuba nti yatya nti olunaku lujja ttuuka olumu abatali bantu be bamwabye kwe kuleetamu banne bankanya obwongo okubba banka eno okugisuula ku ttaka nga bwekyoyolekerako mu Orient Bank olw'ensonga nti ebintu bino bifaanagana ate beewa amagezi. Tugenze mu maaso. Out of 384 loan officers in the 59 branches, only 145 are already staffs. Wulira kulungi nnyo. Ekyokulabirako nti ku bakozi abagaba loan oba ensimbi ez'okwewola ebisatu 384 okuva mu matabi 59 abakozi 145 be bakadde bokka abasigadde bonna balondebwa mukulu Kakeeto ono alina oluganda kwoli gwe mbasomedde waggulu bwe bakola emivuyo egyo mutegedde bulungi nnyo. More than 70% of experienced loan managers and branch managers were unfairly terminated and replaced by inexperienced Kakeeto loyalists. Bakugambye ku bakozi abaali bakwasaganya empola y'ensimbi abawera ebisatu 84 mu matabi 59 ku bakozi bisatu 84 mu matabi 59 abakozi bokka balina obumanyirivu 145 be bakadde abasigaddewo bonna baagobebwa. Ate ye mukulu Kakeeto ne munno oli muganda we ne balonda
ne balonda abantu abatalina bumanyirivu. Kitegeeza abakozi ebitundu 7 ku buli 100 tebalina bumanyirivu mu nkola y'ekuddukanya emirimu gya banka. Bonna abalina obumanyirivu abaaliwo munnange bayisibwanga bubi era n'endagaano zaabwe z'emirimu ne zisazibwamu ne babasikiza abo abakolagadde b'engalinga embwa etunda omuzigo nti bwe gunaadiba nange bw'atyo nja gweriira. Ne baleeta abaabo babakkiririzaamu. Tugenze mu maaso. This also applies to other departments such as the recovery audit, compliance, operations, etc. Bino tebikomye ku bano bokka, bigenda maaso ne mu bitongole ebirala eby'omu banka ebyo. Gamba nga ekigezaako nnyo okuzuula n'okuzza ensimbi saako n'ekyo ekibalirizi ky'ebitabo bya banka n'okuddukanya emirimu gya banka n'ebirala tugenze mu maaso. Abano baba tabaganjula. Approval of big loans for customers without following their rights procedures, e.g. Kaketo single-handedly approved the loans of millions to Tassan Englians and Construction. Mulio bulungi nnyo. Bakugambye nti omukulu Kaketo ono MOD y'omu ku bagaba ensimbi empitirivu ennyo ng'ate tafuddeeyo na kugobera mitendera mituufu mwalina kuweera nsimbi zino. Ye ng'omuntu yakkiriza looni ey'akawombi ojjuwa kampuni gye bayita Tassan Engineering and Construction. Ku accounting number eno mpanvu eringa obugulu bw'eggongolo simanyi oba naagisoma naye ng'eno yayisibwa mu ttabi lyayo ery'ewandegeya. Kangisome oba munaagikwata bulungi. Eri 1-6-3-2-0-3-6-08 ku ttabi ly'ewandegeya naye nga ssente zino teziise makubo matuufu tamaze zekkeneenya. Akaunti mugitegedde bulungi nnyo. This loan was approved without a board and has become a loss because it has a fake security which cannot be sold. Bakugambye nti mukulu Kaketo ne banne baafulumya ensimbi zino ziwola kampuni gye basomedde n'akawunti ku branch gye basomedde nga ssente zino ab'olukiiko olufuzi olwa banka eno tebaatuula kusalawo butya bw'okkiza looni eno kutambula kufuluma. Naye ng'ate kisinga okwewoonya nti looni eno yafuuka ssente musugu w'ekanyanya zaafu olw'ensonga nti n'omusingo obateekayo okufuna ssente ezo tegwenkanankana na ssente ze baasaba ze baawaayo era tegusobola kutundibwa ne guvaamu ssente ezo. Tugenze mu maaso. Vacant plot of land opposite Wandegeya UTL building and Rocco Hill in Mbarara. Kuno bye byembagambye baawayokko. The length and the abandoned loans period leading to low interest collections. Positive bank loan profile in the city branch has loans of up to 280 months. Those kind of loans keep bank capital for long term. 5. The low interest being loans being extended to non-depositing customers such as MP, while depositing customers running business are given to high interest and strict terms, e.g. Any MOP who needs 1 billion can be given the loan in 3 days or 1 week loan, but a businessman with the security who needs the same amount of money will have the loan reduced to 600 million Ugandan shillings and given a short period of time, and the approval process may take a month or 3 months. Lack of experience in dealing with salary customers such as UPDF, Kaketo chased away staffs who were experienced in dealing with UPDF customers, replacing them with people with no experience lending to poor customers' relationship. With UPDF as a result, most soldiers are advised to channel their salary through Wazalendo Circle. A UPDF business was taking about 35 to 40% of deposit business, but they lost it. 7.
the toxic work environment for internal staffs. A survey was done by Kaketo himself to ascertain among those staffs of work environment. Over 80% of the staff members said the work environment is extremely toxic. It should be noticed that a similar situation occurred in Equity Bank back in 2010. In 2014, when Kaketo was the human resource executive, it is one of the reasons he left Equity Bank and joined Orient Bank, which has now collapsed. It is said that one time over 30 members of the staff resigned in one day at Equity Bank, prompting permanent and inquiries, and his led Kaketo to exit 8. Too many new staffs doing nothing but paid highly, while already experienced staffs are kept in low salaries. 9. Awarding big bonus to themselves while sidelining those employees who work hard to bring profits. For example, Post Banker failed to have a middle end of the year 2024 staff party and a bonus for its staff who made the profit he was announcing on the platform. Yet Kaketo and his group have been earning bonuses every year. Kaketo gets 1% of the profit the bank makes every year, beside the monthly salary. His account number, kino kyekitavu ky'ennamba ye ey'ekitavu kye, eri 0 emu 00 oba 0 zirimeka kansoke enzibale emu 2 3 4 5 6 7. Ekitavu kye account number ye eri 0 1 0 emirundi 7 2045 account number ye. No bagiteekako bonus payments since 2019. In October, shortly after joining, he gave himself a quick loan of 310 million Ugandan shillings and set it to Orient Bank to buy off his loan from there. In 2021, while other businesses were suffering loans COVID stress, Kaketo gave himself a 67 million bonus in 2021. He paid himself a 83.4 million in 2023. He paid himself 99 million. In 2024, he paid himself 151 millions. And those bonuses are excluded salaries. Another allowance such as bogus travel allowance to go abroad for a diaspora and conversion. So if Kaketo alone earns this, how about other colleagues like Kabera, Andrew, Agaba, Damari, etc. 10. Kaketo inflated the cost of renovation of branches as well as setting up to new ones by using of construction firms owned by bank chief finance officer. The cost of renovation was multiplied several times for 2 main reasons, among others. A, to ensure there is enough kickbacks of their enjoyment. 2, inflated costs were assumed to have come from the revenue generated, thus a part of the money the bank has been making. Thus only that if it was spent on the projects. So if it was of the profit before being spent, then Kaketo benefits by earning 1% of the profits. Furthermore, most of the branches being rented have had their rent doubled or tripled to cater for kickbacks, e.g. Kawempe branch, Ntinda, Nansa, Nansanje, Bulenga, etc.
branches with inflated renovation cost, including Nakasongola, Bombo, Kachiri, Bwera, etc. Tugenze maaso. Few days back, after exposing the dirty deals or the dirty linen in Post Bank, the board of PBU called for a crisis meeting to discuss, among other solutions, to liquidity and how to protect information from reaching the public. So, instead of building public confidence, they are planning to hide information from unsuspected public. Bakugambye oluvanyuma lw'wiiki eri yenna gye nenkola information n'embalabisa bonga bo ababbi abakulu baatuula ne bayita olukuŋŋaana olwabwe ne basalawo okwogera ku nsonga mu kifo ky'okwogera ku butya bwe bagenda okuyimirizaawo banka n'ensimbi z'abantu ne bagamba balina okufuba okulaba nti baziba ebituli obubaka buno bwe mbasomera essaawa zino obutatuuka mu bantu n'obubaleetamu akayuguumu ogenda okutuuka mu banka eyo okugyamu ensimbi zaabwe mbiza mukitegedde bulungi nnyo. Katusomera buno obubaka kuba esigalira dakika 15. One Bossa Ismaili was demanding some money from staff called Luchamuzi. Nti waliwo omukulu gwe bayita Bossa Ismaili munnange yali abanja ssente okuva mu omu ku bakozi ba banka eno ng'azibanja Luchamuzi. Since he couldn't pay back, Luchamuzi Martin convinced Bossa Ismaili to come to bank so that he can pay him by giving him a loan which Luchamuzi would pay using his salary. Bakugambye nti oluvannyuma lwa mukulu ono kubanga abanjibwa Luchamuzi munnange yawuddiisa mukulu Bossa Ismaili mbw ajje ku banka olw'okuba tasobola musasula asobole okukola olukujjukujju okubanga afuna essente ez'obuwoze okuva mu banka eno asobole omusasula nga akozesa ssente ze z'omusaala. Tugenze mu maaso. Bossa posed as a rich trader in Owino, opened 2 accounts which are ulira bulungi oluvannyuma lwa Luchamuzi Martin alina oluganda ku managing director okulimbalimba yali ambanja mukulu Bossa Ismaili nti ajje mu banka amufunire aye ajja kufunira looni ng'akozesa amanya ge sente ajja zisasula ku musaala gwe. Kati mukulu Bossa baamukozesa ajje nga yezimbye ng'omugagga omunene era omusuubuzi mu katale k'Owino. Era kola olunaku bamuggulirawo akawunti 2 ensimbi zino kwe zirina okugenda. Wulira obubbi bali mu ssente zammwe. Tugenze mu maaso. Ku bittabu bibaggulirawo Bossa ono kwe kuli wano esooka kuliko 10,325,00,6841 kanjibaddiremu akawunti esooka. Eri emu 0-3-2-25-00-684 emu eyo akawunti esooka. Mumanya ga Bossa Ismaili ngeri mu PD 15-16-14-2 neddako akawunti eri 301-0025-003203 Bossa Ismaili ngeri ku PD 15-62-802. Tugenze mu maaso. He secretly wanted to borrow 200 million, but when the loan was reduced to 20 million, he still took it and pleaded his father piece of land located in Bukakara Erosuwa Mpigi district. Bakugambye nti bano bafojinga oba ne bateeka kusaba nga bagala million 2 zebabawo omukulu ono. Wabula olwembe byenkunyonjodde okuva wiiki eri munnange ensiimi gabanga nti zibe ku byampi sente zino tebaazifuna nga bali bazaagala wabula baafunayo million 2 era Bossa yakuliita nazo. Omukulu ono gwe bali babanja akola mu banka ate nga munene kye yakola n'akwata ekyapa ky'ettaka ekya kitaawe ekiri e Bukakkala mu LC esooka mu Mpigi district n'akyongerako. The loans was owned from Kampala Road branch where Luchamuzi was the manager back in 2020.
This loan was to be paid by Ruchams himself using his salary. When Ruchams failed to pay, the bank recovery team went to the security in order to sell it, only to find out that it belongs to father who was already down bakugambye. Oluvanyuma lwa sente zino okufuluma ate Ruchams sente zamulema okusasula. Bagenda okunoonyereza okuzuula ekyapa kye baateekayo, bagenda okukizuula nti ate ekyapa kino kyo kyali kisi kya Ruchams ate kya taata wa Ruchams munnanga atali mu mbeera empya ennyo nga yeetaaga kusabira. Wulira bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Bagenda otuukayo Chicken nyanga ndode kya muzeeyi bambi aliwo ku ttaka tasobola otwakeese nga n'obulwadde bumuluma obwa piresa omuli bubi. The man cried and pleaded with the Post Bank not to sell his property. Nti omwami ono yali omulwadde wa presa nga takyasobola nakuwulira bulungi. Bambi yagamba abasajja abajja okukebera ku bintu bye, mundeke presa zinnuma n'okuwulira sikyawulira. Mpulira emizimu magombe gimpita gyobera nti nze nagigamba nti njala kujja gye giri, bino byange byongedde mu bwongezi. Nabaga bambi munsonyiwe, mundeke ebintu byange bindekere bino, ebintu bye mulimu sibitegeera bulungi nnyo, temutunda bintu byange. Mumpulira bulungi nnyo. Olw'okuba nti omwami ne baamutuukako ne batandika omugayo ebigambo bimutiisatiisa, omwami ono bambi presa zaamukuba n'afa kati yasinkana dda jjajja God gye yatendera ensi ng'enkuba, ng'endiga etenda enkuba. Later, when Ruchams was transferred to City Branch, he again bought Bossa Ismail to borrow using the second account, in time posing as an importer of second-hand electronics from UK. In need of 400 million Ugandan shillings, ASAP staff member identified as forged bank statement of Bank of Uganda dated 2025, and yet the year was still 2021. So the file was kicked out. Ruchams fought this member of staff until he was terminated from the bank services. Yet to date, the loan has not been paid. Bossa disappeared and Ruchams is enjoying himself. He was even promoted from the manager to region head. This, the same Ruchams, is untouchable because he is an uncle to the managing director of Post Office Uganda, Post Bank Uganda. He is also one who has made so many old staffs in Post Bank to lose their jobs. Is an example of inside lending fund in most branches such as City Branch, Wandegea, etc. Okay, tugende maaso malirize. Whenever mistreated staffs appeal to the committee, which Kaketo Julius chairs, he would look aside, prompt the staffs to run to the industrial court. Bakugambye. Mbuli wabeerawo omuntu yenna omukozi mu banka eno, munnanga agezaako okufuna okunyigirizibwa n'agezaako okwewolerezaako. Bwe bayita akakiiko kano, akakulibwa Kaketo Julius kyokka jjukira wa Luganda. Beekuba obwama era kigenda okukkakkana ng'abakozi bano bagenze mu kitongole ekikwasaganya ku bakozi nga bavuddeyo tebayina kye bafunye. Tugenze mu maaso. Today there are many cases at the industrial court against Post Bank. Usually it is the company secretary who represent the bank in those cases. Bagambye nti lwabawo omukozi yenna akola mu company agenda okwemulugunya mu industrial court naddala kati nga bano aba Post Bank. Company secretary omuwandiisi wa company ono abeera munnamateeka yagenda munnanga okuwolereza banka kwabo baba bagivunaana. Naye wulira, but Kaketo Julius has a wife who is a lawyer. She is called Kelea Amanya Rukundo. Kaketo alikuwa Amanya Rukundo. No problem, no worries. Okay, tugenze maaso. So wali wagenti company bwe bange wabiriddwa abakozi baayo batagisasudde bwe banga lokutakwatagana.
company secretary abera lawyer yagenda mu court okuwolereza naye ku Post Bank Kaketo Julius agikulira ate asindika mukazi we lawyer ono gwawuje ekyojero ku machano olw'eggulu babeera mulinga bayimba Sindaleera gwayita n'agenda okuba nti akiikirira bank omukyala ono omukyala amanya ge ye Kereya Amanya Rukundo tugenze maaso bamuyita Kereya Amanya Rukundo Kaketo a daughter to Serapiano Rukundo, the former minister and MP of Kabale municipality. Ulida akatogo kemputa kino kibero kyennyini. Uganda enyuma. Ngeye muteka seriza mugende mujje serize mu bank. Equity Bank, Centenary Bank, Post Office mugende mujje sente zammwe. Olida bulungi nnyo. Olide mukazi wa Kaketo. Kitawo mulide. Kamudde bulungi nnyo. Kereya Amanya Rukundo Kaketo, a daughter to Serapio Rukundo, a former minister and MP of Kabale municipality. Now it is said that Kaketo's wife has been having excessive influence on the legal department through the husband. This is one of the reasons as to why the former company secretary by the names of Justin Wabwire Tumuheki resigned due to sidelining and bogus decisions which were exposing the bank to the risk of losing money in court cases. So there is too much conflicts of interest as well as a toxic work environment causing massive resignation in Post Bank Uganda. Tugenze kano kekasembayo. When you realize that the red flag of liquidity, they begin to panic and they have liquidated by cancelling their short-term investments in treasury bills worth 7 billion so that they can possibly lend it, but this is too little to sustain the bank. It can last even for a week. Those are some of the short-term replacement accounts of liquidated accounts. Kati bana abami banka eri mu lusubo yeewuuba n'ensimbi tezikyawera olw'emivuyo egiriyo kati badira ku bisente okutontono obuliyo ng'amaze okubba zirizo nabazimazo zibba ne beewolayo ne baleetayo ne bajjayo ku kitavu kye bajjayo obuwumbi 7 babugatte nga balinga ng'abasenye ekikopo ky'amazzi ekikopo ky'obuugi ku ntamu ennene mubayiwemu nga bazze ku akawunti zaabwe zino wammanga akawunti ze zino 2 eri 89 emu 00 emu 5 00 emu 3 0 saako n'endala 89 emu 00 emu 5 00 3 2 0 3. Kati mutegedde bulungi nnyo bwe banga banka etereka ensimbi zammwe erimu emivuyo weegityo bwe nsoma bwe mbadde obubaka buno mbategeeza banka zonna okuli Equity, Centenary ne Post Bank n'endala ziri mu buzibu bwe bumu. Abasinga okubba si bano ababbi bajja n'emmundu ba MD wa human resource wa internal auditors nga bakolagana ba branch managers okubba sente zammwe. Kati kyovola banti mulina okwegendereza nnyo mu abateeka security zammwe abayina fixed deposit account nga mulina ko sente nabo bateeka security zammwe okusaba loan banka ziri mu lusubo tezirina sente abintu byonna mbyogedde bulungi nnyo walabaawo information odda ku Post Bank wabula gitwale nti Post Bank information girireetinge ku Equity Bank. The same applies to Orient Bank. The same applies to Centenary Bank. Lwaki mbaga ebintu bino saagala mutege saagala mufiirwe sente zammwe muzikolerera nnyo naye sente zino abasajja muwasereza bwe bazibba bazigaggawalamu yensonga lwaki bw'ofiirwa sente zo bagamba genda ku poliisi ng'ate akawunti nagiggulawo naawe oŋŋamba otya ngende ku poliisi
nga nateka sirize kwa account. Kale mwenna abayina account mu Post Bank, abasaba loan, abayina yo loan nga mwateka securities zamwe ziri equivalent or more equivalent to the loan which you got or you receive from the bank. Be very careful. Ngenda kusaba Bank of Uganda with immediate effect to save the image of the Bank of Uganda and to save the customers of Equity Bank